omutwe gwayo gugamba nti essomero mu kkuto gumu essuula egenda bw'eti Cissy okugenda ewa ssengaawe yali asoma kale olwatuuka ewa bba bazzakyabwe baamunoonyeza ekifo mu ssomero mu kkuto gumu bw'atyo n'atandika okusoma. Mwana muwala Cissy ng'atandise mu kkuto gumu abaana baamulengera mangu nnyo ye kye yali tasuubira kuba olwafuna ekifo bazzakyabwe n'agamba Cissy nti kale enkya ojja kugenda ne banno otandike okusoma nze nkusabidde mu kyamukaaga si kye waŋŋambye ko Cissy nti kyekyo ssebo. Bazzakyabwe kwe kumugamba nti kale enkya tandika. Mukazi wattu Cissy yasula akulungutana ng'alowooza essomero gy'alaga leero nkugambye nga by'alowooza biringa 6. Baazuukuka mu bunyonyi ne batandika okwekeja enjuba egenda okulingiriza ng'olugendo baalutandise dda okulufunza. Nga batuuse ku ssomero Musisi Kizibwe we yamutwala ew'omukulu w'essomero era omukulu w'essomero yamulagira amutwalire omusomesa omulongo Nakato yali asomesa ekibiina eky'omukaaga. Ye Musisi olwamukwasa Nakato n'agenda gy'asomera ne Cissy n'asigala mu kibiina n'omusomesa. Nakato yamulaga ekifo w'abaatuula era n'atandika okusoma. Essaawa olwawera ennya ne bafuluma okuwummulamu kye baayita break. Munnoowe Cissy yalaba abaana bafuluma ng'asigaddebo mu kibiina naye kwe kubebbera mpola mpola afulume ebweru. Kyokka aba yaakabuuka omulyangaati nga n'omuwala ono ye yali mukulu ddala okusinga Cissy era olwamutuukako n'amubuuza bulungi ne Cissy yeefuula ng'amumanyi era n'amubuuza bulungi ko omuwala nti jangu tugende mu maduuka tule ku bitumbuuwa. Cissy yayagala okugaana naye munne n'amugumya nti tofaayo ye ensimbi yali alina. Olwo nno ne bagenda omuwala aguze ebitumbuuwa zino sumbuusa kwabalagala wamma ne balya ne becca. Ekidoolo avuga tebassaamu kantu ne bayingira mu kibiina kyokka nga boogedde bingi. Olwayingira Nakato n'ayita Cissy n'amubuuza amannya ge gombi era n'amuwandiika mu kitabo olwo okusoma ne kukwajja buto. Olwatuuka mu ssaawa y'ekyemisana nga munne yagguse dda ng'amuyita kugenda kukwatako ewamala. Baabafuluma Cissy n'agamba munne nti ofaayo nnyo singa mmanya nga bw'oyitibwa ŋŋamba amannya go ko munne nti nfe essanyu lyokka singa ompita Bukirwa oba Robina naye neeyagala singa abanjagala bampita maaso anti ondaba bwe nnina gamulengejja ng'agago olwo bonna ne batulika ne baseka ko Bukirwa nti oli Cissy naye terimmala ko Cissy nti ndi Cissy si banno Namuyimbwa omuwala ow'empindi. Olwo boogera ebyo nga bwe bayolekedde eri ku maduuka Bukirwa akulembedde si banno abaako emabega. Cissy yeewuunya nnyo okulaba ng'emmere bagireka ku ssomero ne bajja mu maduuka. Bayingidde mu woteeri okutuuka munda nga buli avaayo bamanyiganye ne Bukirwa ng'era bamusanyukira okukamala. Omuwala yasaba nnyama n'amukunga kyokka ekyayongera okuwuniikiriza Cissy kwe kumala okulya ne beebaza bwebaza awatali kusasula. Bwe batyo ne bafuluma ne bagenda ku ssomero nga bakkuse kyokka nga tebasasudde. Ye Cissy yalowooza nti osanga woteeri yali ya kitaawe nti oba yali yazisasula dda. Cissy agamba nti baali bafumbi balungi era emmere yali efumbiddwa bulungi nnyo ddala kyokka wadde yagirya ne teyamuwoomera n'akamu. Ye ensonga ze yeekwasa ze zino. Bwe yalya amameeme gamukubagana abantu baali bamutunuulira nnyo. Buli yayingiranga ng'agamba Bukirwa nti omuwala mumpu oyo ng'ate Cissy tategeera lwaki bamumusaba. Abamu bwe bajjanga nga bazza Robin ebbali ng'ate boogera batunuulira Cissy. Bwe baagattako n'obutasasula so ng'abalala baasuukanga kusasula ne balyoka balya wamma Cissy n'atya n'akamala. Olwamala okulya Bukirwa n'agamba Cissy nti tugende kate essanyu limwabye ennuuni anti naye yali atudde ku maggwa. Olwafuluma Cissy n'agamba Bukirwa nti Robina tosasudde. Bukirwa nga yenna yeewuunya era n'akangula ne ku ddoboozi nti nga nsasula ntya nye bwe bandaba nno ko Cissy nti lwaki ko Bukirwa nti nga kiki ennyo maama ndibala ki nga nkaddiye nze munnange ebintu nabigonza maama ng'atali muwala nze ntuula butuuzi nga ndagira nga bo baleeta nze nagaana okulwala mmongoota ko Cissy nti nnyabo olwabo bonna abasasudde balwadde bammongoota. Awo Bukirwa kyeyava akulemberamu n'agamba Cissy nti
mwattu Cissy nkusaba ontunuulire okuva ku mutwe okutuuka ku bigere. Kale kati ndaba mu maaso. Ngamba Face, ddala nakyamawa? Olwo bombi ne baseka nnyindo yankolera. Ko Cissy nti wamma figa kweri. Ate ne Face nayo nnamu. Mwana muwala Bukirwa yalina amaaso gamulengejja ng'alina akayindo katono kabyabyatabu. Obumwa bumyufu bwa kababi. Ensingo ng'esibaganya ebiseera. Amabeere nga mpummumpu. Akabina ka muserebende. Engalo zambidde. Ebisige bya nnanda. Amannyo ga mbazzi g'amatalagga. Enviiri z'amasadde. Olubuto lwa ndere. Amagulu gaatereera. Bw'atambula ng'asagala okutwalira awamu nga yakula bulungi. Awo Bukirwa kwe kubuuza Cissy nti gwe ddala olowooza nti nze nafiirwako mbwa nannyini woteeri eyo alyoka aleme okunneegomba? Ko Cissy nti nedda. Ko Bukirwa nti ndeka nnondye. Ng'olwo baseka. Olwo Cissy kwe kubuuza Bukirwa nti mwattu maaso, ndowooza kino kye nandisoose okukubuuza. Lwaki obwedda abantu bantunuulira nnyo? Ko Bukirwa nti anti oli mulungi. Ko Cissy nti lwaki abasajja obwedda bakuzza ebbali ate ne bakukuba obwama nga bwe muntunuulira? Ko Bukirwa nti anti obwedda bakwegomba kale nga baagala kukukwana. Ko Cissy bwe banneegomba batuma ggwe? Ko Bukirwa nti kibi. Naye Bukirwa bwe yaddamu Cissy bw'atyo, mazima Cissy yali aseka ng'olwo tezikyajja. Bw'azira okumala gasinika kuba teyayagala kulaga munne nti kimukoonye. Yeegumye okulaba nti takyuka nnyo. Cissy yasirika n'alowooza ky'aba akola ddala nga takiraba. Kyokka munne yamulaba mangu n'amubuuza nti mukwano si banno obadde ki? Nga ndaba toli mu mbeera nnungi. Ko Cissy nti nedda, oyo embeera yange. Ko Bukirwa nti nnyabo tonkisa nze nkulabye. Oba waliwo omulenzi akulidde omutima kw'abo b'olabye mbuulira nkusalire ku magezi. Olwo Cissy kwe kwezzaazzaamu amaanyi n'endasi n'akandula ne ku ddoboozi nti bambi ndi bulungi. Ko Bukirwa nti kale ng'ogira onkisa olimbuulira edda. Naye nze ntuusa obubaka nti bangi bakutumidde era bakwagala nnyo. Ky'olabika bulungi era bakwegombye. Kati kiri gy'oli okulonda ku gw'onoosiima. Kale tujja kubyogerako enkya, genda osome n'akade kaavuze. Ko Cissy nti kale bambi. Nga Bukirwa alese Cissy ye n'agenda ku misomo gye ne Cissy yatambula ng'agenda ku gigye. Kyokka Cissy ng'atuuse eka ddala yali akola nnyo teyafuna na bbanga kulowooza nnyo ku munne. Naye ng'agalamidde ku buliri bw'embu yeebake otulo twamubula n'atandika okulowooza ku bintu bya munne Bukirwa byonna kye bitegeeza. Yeebuuza lwaki mu ssomero lyonna alonzeeyo ye okuba mukwano gwe. Cissy yeepima emyaka gye yalina n'egya Bukirwa nga ddala Bukirwa akubira wala nnyo Cissy. Ate nga Bukirwa asoma kya 7 so nga Cissy wa kya 6. Wamma Cissy yeebuuza ky'aba akola omukwano gwabwe guleme kugenda mu maaso ne kimubula kuba ye Bukirwa yali amwekutte. Mukazi wattu yagamba nti oba gye baali balidde emmere nga gaali magezi ga Bukirwa nakwetumiikiriza n'alyoka amutwala amugabe obanga bo be baali bamutumye omuwala. Leero nkugambye nga mwana muwala by'asanga byalowooleza munne okutuusa lwe yasalawo obutaddira kutambula wadde okubeera ne Bukirwa. N'otulo nga bwe tutamanya alirira nnyina twamubba bambi ne yeebakira mu birowoozo enkuyanja bityo era yagenda okukuba ekisimuka nga bukedde. Cissy okugenda okwessawaati ku ssomero nga ne kabiite waagobye bumale. Yamwejagirako nnyo okulaga nti asanyuse nnyo kyokka nga Cissy tammuka okutuusa lwe yamubuuza nti owange Cissy oli mulwadde nga toli mu mbeera ye eya bulijjo. Ko Cissy nti munnange nkubuulira ki? Anti eggulo lwatuuse eka nga bantuuza mu bigambo okubitebya. Ekyaddiridde si kunvuma, ekyasembeyo si kukubwa. Kati ne bw'ondabira wano nkyali muntu ndeka mukadde ngende mu kibiina ntuule ng'omunaku ate nnaakola ki? Nga bw'akaaba yatandulula ebigere ng'ayolekedde eridda mu kibiina mw'asomera. Munne yeewuunyira yawuniikirira ng'awulidde ebigambo ebyo. Yamuwooyawooya asirike era amubuulire n'entabwe kanaaluzaala eyavuddeko ebyo byonna anti oba oli awo anaamuwa ku magezi. Ko Cissy nti munnange ggulo walabye bwe twabadde ffembi olunaku lwonna naye olwazze eka nga bampita kumbuuza lwaki ku ssomero obwedda ndina emikwano ate bo gye batamanyi. Mu bo tebaagala kulaba ng'omwana waabwe alina omuntu yenna kaabe ku ssomero oba mu kkubo.
okuggyako mpozzi nga muganda we, ate naye okuba naye ateekwa okuba nga amugamba by'asoma buli kulwa yeewuunya ng'atya ng'akamala. Ko Cissy nti nnyabo nga bambuuza nti kale oba weegaana emmere wagiriddewa? Si mu woteeri, kale ensimbi waziggyeewa? Leero bwe baatuuse ku ekyo nti mbu njagala kulaluka ng'ate nkyali mwana muto. Mukwano maaso nkubuulire kye nnalabye sikirabanga. Ne kye nasazeewo kyakubeeranga mu kibiina nga nsoma. Gwe ate bwe banaanzija mu ssomero naaba sifiiriddwa, munnange weeraba. Naye onombuuzaangako bubuuza oba jjambo yokka nga biggwa. Nga Cissy ayingira nga ne Bukirwa naye alalambala agenda gy'asomera. Kyokka nga by'alowooza bikirako obugulu bw'eggongolo. Ye munnaffe Cissy ng'asekera mu kikonde nakwewuunya jjajje mwami wa Kayima oyo. Cissy yali mu kukaabanga kutu kuba yayogeranga akaabanga era alabika nti muntu alumiddwa ennyo. Bambi munne n'akkiriza ebyamugambibwa byonna. Okuva olwo omukwano ogwali guzze buwimba ne gukka omulundi gumu. Era ekyandibadde ng'emboozi ng'omu abuuzako ku munne naye ejjambo gye baateranga okukozesa. Cissy yasoma n'amalako omwaka ogwo nga naye ayise mu bizibu bingi nnyo, anti bwe yagendanga akula nga yeeyongera okulungiwa. Gye yakoma okulungiwa n'abantu gye baakoma okumulaba amangu. Naddala abalenzi bamuteekunya baamulengera mangu. Era n'abamu abanonooza enjogera egamba nti tutulifumita likyali tto baayanguwa mangu okumweyanjulira n'okumubuulira ku bizibu byabwe oba asobola abayambe. Nga Cissy atandise okumeggana n'omwaka gwe ogwali ogusembayo mu bibiina bye ebya wansi, yafuna ebirungi n'ebibi nkumu nnyo. Nange omuwandiisi bye siyinza kuwandiika ne mbimalayo. Cissy yayagalwa mu njagalwa naye yamwesiimisa, naye ate n'ayagalwa mu njagalo endala, kyokka bambi ye gy'ataasiima. Cissy yawalanwa n'ennyindo n'emusiiwuuka. Yayogerwako naye n'akitegeera. Baatuntuza oli naye n'awuliramu omusera. Anti ng'atuntuzibwa eka ne ku ssomero. Anti nte bwe yali bw'eti. Ku lulwe nga Cissy ddala yali mwana wa mpisa nnungi nnyo. Naye bambi oli bw'akukyawa ne bw'okola ebirungi alabanga kibi. Omwaka ogwo Cissy yali azze ebbeere ku kifuba. Yatandika okweyonja ennyo. Kazzi bambi akeetyabira akalimu obuwuka. Abasomesa bonna Cissy yabaganza n'akamala, abakyala n'abaami. Waliwo omusomesa yayitibwanga Mpiso teyeesigamwa, nga naye baalisalako ne bamuyita Mpiso. Mu basomesa ye yasooka okulabiriza Cissy era n'okumanya nti akuze. Omusomesa ono yayagala nnyo Cissy. Ye Cissy nga tamanyi nti oba mulimu ekigendererwa ekirala. Wazira yagenda okulaba nga mulowooza okuba omukulu mu kibiina, monita, takomye ku ekyo, amusabye agambe abakulu nti oba bakkiriza asigale ng'ewuwa akawungeezi nga bavuddemu asobole okumusomesa ng'okubala n'Olungereza. Mukazi wattu bwe yagamba ab'ewaabwe nti asigalengayo ko ng'asoma, bo ne bakomba kwerima nga bamujjukiza nti okuddeyo ku ssomero atuule alinawo wololewa n'amukolereranga. Olwo ne bifa. Mpisa ekyo tekyamuterebula n'ayiiya amalala g'akumuwa bintu abikolerenga eka asobole okubikebera mu ssaawa z'amalya g'ebyemisana. Yamutegeeza nti ajjanga kumukebererangaka era nti naye gy'anaalyanga. Munno Cissy teyassaamu kantu ng'akkiriza, ng'olwo omusomesa Mpiso atandika kuwa mwana muwala byakukola. Cissy ekyamuzibula amaaso kwe kulaba nti buli lwe yagendanga ew'omusomesa keberwa nga nno n'olumu avaayo nga bwe yagenze, nga takebeddwa wadde okulagirirwa, wazira okuvaayo nga talina na wassiza afa omukkuto. Gwe ssebo Mpiso bwe yamanyanga nti anaagendangayo ng'agula amagi, omupunga, olumu nnyama n'enkoko. Leero njogere kindekeke, anti ekyalinga wali nga si kibejjo. Omuwala agenda okulaba ng'amugamba kugenda mu kiseng'embu amulongooseze ku buliri bwe, bw'okuba ye ng'omusajja tamanyi byakubikka buliri. Naye ekyo Cissy yakirengera mangu era n'amwesooka ng'amugamba nga ye bw'atamanyi byakubikka buliri n'akamu. Okuva lwe yamugamba ebikwata ku by'obuliri ate nga naye alaba ekyamutwala takikola, yamanya omusajja kye yali ategeeza. Era okuva olwo Cissy teyadda wa Mpiso teyeesigamwa. Mpiso naye yakirengera mangu, bw'atyo n'amusaba amubbireko ekyamunyiiza oba ekimugaana okugenda ewuwe. Cissy yabulwa kyamugamba wadde kyalimba omusajja muli gwe, yali awulira ng'amufuukidde olukokobe. Yatandika okumulimbanga nti ninda enkya
n'enkya n'efuuka enkya. Biso yalaba bamutimba bbula kwe kumuwemuukiriza n'amwatulira nga n'eddoboozi likyuseeko gattako n'emitaafu okwefuga ekyenyi. Amubuulire lwaki agezaako okwagala okumuzanyisa obuzanyisa ng'atategeera. Yagenda mu maaso ng'amulabula mbu singa talekeraawo okumulimbalimba kalimujjuutuka. Biso yabuuza Cissy nti ndi mubi kyova tonjagala oba ndi mukadde nnyo? Ko Cissy nti ssebo oli mulungi era muvubuka. Ko Mpiso nti kale lwaki onnimbalimba bw'otyo? Biso yalaba Cissy atidde nnyo yenna akankana era ng'ayagala nakukaaba. Muli n'asanyuka kuba yamanya nti omuwala atidde n'olwekyo ajja kukola buli ky'anaamugamba. Bw'atyo yagonza ku lulago n'atandika ate okukubendeka mwoyo ng'amugamba mbu aleme kutya nnyo kuba ye yabadde asaaga. Yagenda mu maaso n'amugamba nti wamma Cissy, nze nkumanyi nti okyali muwala muto nnyo, kale saagala ndabe ng'obonaabona wadde ggwe okunyiigako. Nze kyenjagala kiri kimu, gwe kujja wange nze nkusomese era ng'ofunayo n'ekyemisana. Ne tolowooza nti oba nkukyaye, nedda era sisobola. Mu kiseera ekyo Cissy yali afukamidde wansi. Biso yamukwata ku mukono nga bw'amugumya nti tafaayo n'amulagira ayimuke wansi. Cissy ng'asituka yasse ekikkoowa ekinene era n'agamba Mpiso nga bw'ajja okugendayo enkeera. Mpiso bwe yawulira nti Cissy ajja kugendayo enkeera kata afa essanyu kuba kye yali ayagaliza embazzi Kibuyaga yali amaze okusuula era yamusiibula. Omuwala yasunkuuna ng'adda ewaabwe n'empiso ne zitwala. Mwana muwala ng'atuuse enkeera ku ssomero yasooka kumagaamaga wali Mpiso. Yagenda okulaba nga teriri busa nga yatuuse dda ku ssomero. Wamma ggwe ne gujabagira ng'omunafu azadde kaliira kuba omuwala yalowooza gy'aba yeekweka mazima katalabayo. Yalowooza ky'aba alimba omusajja nga buteerere. Mpozzi nga n'omusajja yamulengedde dda kyeyava asaayirira ng'ajja eri omuwala. Cissy okukyusa atya amaaso ng'omusajja atuuse. Cissy yatya olutya naawe lwe wali otiddeko amangu ago n'amagezi ne gamudduka. Musajja wattu bwe yatuuka ku Cissy katono afa essanyu so nga ye omuwala afa nnaku. Omwami kwe kubuuza Cissy oba yali akyajjukira bulungi akalagaane. Munno yaddamu lwannaakola atya nti ye ssebo. Mpiso n'asanyuka nnyo n'agamba Cissy aleme kumuyiwa. Bw'atyo n'agenda naye ng'omutima gusigadde wa Cissy. Ebyembi ne Cissy yasigala ayiya amagezi g'anaasala aleme kugenda so n'Empiso aleme kunyiiga nnyo. Ekyemisana nga kituuse Cissy yawera mu mutima gwe nti oba kiba kibe naye nze nga sigenzeeyo. Abaana olwafuluma okugenda okulya ne Cissy n'afuluma okutuuka ku mulyango nga n'Empiso amulindiridde awo. Era olwamulaba n'amugamba bagende bonna. Ko Cissy nti bambi ogira ogenda mala okulaba omwana oli alina ekitabo kyange ekirimu bye nakoze. Ko Mpiso nti kale kanjira nkulinda wano. Ko Cissy nti nedda genda nzija kukusangayo. Musajja wattu yagenda atambula atunula emabega buli anaalengera ku munne naye nga buteerere ng'atuukaka ng'alinda muwala nga nno omuwala yalabikako. Mpiso okugenda okumanya nti baamusalidde gankolwa nga n'essaawa y'ekyemisana naye eweddeko. Musajja wattu okumanya obutagenda bwa Cissy bwamukuba wala nnyo. Teyadda naye ku ssomero okusomesa lwaggulo anti nga yenna awulira ekisujjasujja. Enkeera yeekamba n'agenda okusomesa kyokka nga tayagala wadde okuwulira obuwulizi erinnya Cissy. Yamalirira okubonyaabonya Cissy nga bw'asobola. Okuva olwo Cissy yeewala Mpiso naye nga kizibu nnyo kuba yalinga amusomesa. Omusajja yakooza Cissy kajiri era n'amukaabya kayirigombe. Mu kibiina bwe waabangawo ayogedde ng'asomesa nga Mpiso akuba Cissy nti yabadde ayogera. Bwe yakeberanga banne nga ye tamukebera. Leero n'adoobya oli n'omukeerere n'amwenya. Kyokka nga baatusooka bwe baagamba nti omukisa mpewo n'ogwa Cissy gwagaana okuzibirwa ekkubo kuba Mpiso yamuliisa akakanja mu bbanga paawekaaga n'omusomesa Mpiso n'akuba omukulu w'essomero. Bw'atyo n'agobebwa mu ssomero. Cissy we yasigala ddala ye yamanyaawo. Nga Cissy amaze okubona olukokobe lw'omusomesa we yatandika okweyagala obulungi kuba waali tewakyali amukiikira nnyo nsingo. Nga wayise akabanga katono Cissy yafuula mwana muwala Nattaliya okuba mukwano gwe nga lyantya. Nattaliya okukwanagana ne Cissy nga ye alinayo abalenzi bayagala babiri. Kyokka Cissy ekyo teyakimanya naye nga wayise ebbanga nga n'omukwano gumaze okuguma buli omu ayize munne yakizuula.
Natalia ye yasooka okuyiga Cissy. Bwe yamanya nti Cissy tayagala balenzi, kyamunyiga nnyo era n'afuba nnyo okulaba nti waakiri amufunirayo omu. Ate n'abalenzi bwe baalaba nga Natalia afuuse mukwano gwa Cissy ne basanyuka kuba baamanya nti ajja kumubasenderasendera. Olwo bba abalenzi kwe kuyita ku Natalia abatwalira obubaka. Naye teyalwanga obubaka abutuuse eri Cissy. Cissy teyalinda na kumalayo wazira yamugambirawo nga ye bw'atasobola n'akamu nti era oba atandise okugamba ebyo yajja kumukyawa. Olwo Natalia n'asooka abimma amazzi nga wayise ebbanga. Natalia yazza Cissy mu kyama. Ekyama ekyo kyalimu abawala 3, Cissy, Natalia ne Namusoke, ng'era mulimu abalenzi nabo 3, Kavuma, Mukalazi ne Basajja Ssubi. Abalenzi abo Kavuma yali wa Namusoke, Mukalazi nga wa Natalia, ate Basajja Ssubi nga yayagala kuganza Cissy. Nga bali mu kafubo kaabwe bagamba bwe bati. Natalia ye yasooka. Bannange Cissy wuuno muleese abegambire kubanza bulijjo mulowooza nti mbalimba obubaka sibutuusa. Wuyo mmwegambire ko Cissy nti obubaka bwaki? Ko Mukalazi yali ayagala Natalia nti ddala Cissy tubuulire ekyama kyo. Ffe baatugamba ddamba oliko ekisobo mu bitundu bye eby'ekyama era kyova ogaana n'okwagala abalenzi. Ko Cissy nga yenna yekyacwana nti ndikooki nze bannange, kale maama kabansaleko ebigambo. Ko Kavuma owa Namusoke nti wamma nange nninga yakiwulirako naye ne ndowooza nti mpozi bigambo by'abantu. Ko Namusoke nti abantu basala nnyo ebigambo, kale olwo kisobo ki ky'olina? Olwo ne Basajja Ssubi kwe kuddamu n'agamba nti wamma mukwano bambi balimba, kale oba olina ekisobo nze nzija kukirongoosa. Oba bwe ndikiraba ngenda kukusalira waakiri amagezi, kubanze gw'olaba nina mukulu wange yalina omuwala nga amwagala nnyo nga nze kati bwe nkwagala, naye bambi omuwala kazzi alina ekisobo naye ye baaba teyafaayo yamalirira, era nga nze kati bwe mmaliridde. N'agenda n'amuyamba. Kati omuwala yatereera era n'oluvannyuma baafumbiriganwa. Naawe kati towakana wazira nneesiga, bw'onooba n'akantu konna akatali katuufu nzija kukuyamba. Ate era neewaddeyo okuba naawe waakiri bwe tuba tukulanye nze ndi mwetegefu okukuwasa. Cissy si ye yali omugezi, kwolwo amagezi gaamubula. Wazira yatulika n'akaaba, kyokka bonna baamwanguyira nti tafaayo, bo baamukwasizza Basajja Ssubi ajja kumuyamba. Ko Cissy nti bwe naddayo eka nga mbuuza ssengaana be, Natalia ye yasooka n'amuddamu nti mwana gwe nga nno omutandika otya? Gwe tonyiga kintu kyonna, ndaba nange wano lwakundabira wano naye oyo Mukalazi ye yamponya. Gw'olowooza nti kiri ku gwe wekka? Bambi nedda, Mukalazi wuuyo mubuuze oba nnimbi. Nga nnyabo wange Cissy asirika. Enkeera waliyo okugenda okulambula amakolero ejjinja, kyokka ekyabayamba ennyo bonna baali baasasula ez'olugendo, kale baateesa bonna baleme kwawukana. Olw'okuba emmotoka yali ejja kukeera nnyo, bwe batyo abeewala baabasaba basule ku ssomero, emmotoka ereme kubaleka. Kale bwe baamanya nti baakusula ku ssomero, ko bo nti ku luno kisalidde mu ntamu. Abawala abamu baasula eri mu basomesa, abalala baagala okusula ku ssomero abawala babawa ekibiina kiramba, n'abalenzi ne babawa ekyabwe. Naye essaawa ez'eyo mu ttumbi, Namusoke ne Natalia baayita Cissy abawerekereko bwe bagende beeyambe. Bwe baatuuka ebweru ne bakwata eridda ku kayumba ka kaabuyonjo gye baasanga bannaabwe nga babalindiridde dda. Cissy yeebuuza ddala ky'abaakola nga takiraba, kale yaguma. Bonna nga bakuŋŋaanye wamu baateesa okuddayo okusisinkana mu kibiina. Namusoke ye yasooka okubulawo n'owuwe. Nga basigadde bana, Natalia yabuuza Cissy nti Cissy, nkulekewo bansooke nkuwerekereko ddeyo mu kibiina, kubanze wamma saagala kukozesa ggwe by'oteesiimidde. Cissy nziraamu naawe osiimye? Balekeyo oba nedda? Bambi totyambuulira. Ko Cissy nti ggwe genda, n'ateesa n'ono. Bw'atyo Natalia ne bba Mukalazi ne balabika nga babuzeewo enzikiza n'ebamira. Olwo Cissy ng'asigadde wannamunigina mpozi ne munne Basajja Ssubi. Natalia yali yakasitula bw'ati ekigere okukiggya we baali, Basajja Ssubi n'atandika okugumya Cissy nti tafaayo kuba asigadde mu mikono mirungi. Basajja Ssubi olwasirisa bw'atyo ebigambo bye, Cissy n'amugamba nti
nga tebannanyumya kugenda wala, asooka amwolekereko mu kibiina kuba yali aleseeyo ebintu bye eby'omugaso ennyo. Omulenzi yasooka kugaana ng'alowooza nti osanga yali amusalira gankolwa, kyokka omuwala yamugumya bw'ati, we nakkiririza okujja era nenzikiriza okusigala naawe wano obwababiri, lwaki gwe tonneesiga eddakiika entono ennyo ze ŋŋenda okukulekawo sobole okukima ebintu byange? Kale oba tonneesiga nange sijja kukwesiga. Olw'okuba omulenzi yali tayagala kunyiiza muwala yakkiriza, ye n'asigala ku mulyango. Kyokka omuwala okuyingira yafuuka musugwekanyanya. Mugenzi tazze, musajja wattu yakanda kulinda nga buteerere okumanya nti mulimbe ng'obudde bugenda na kukya. Sisi olwalaba ng'abulidde mu kibiina n'agamba nti olaba ntebuse luno ndifa bukadde. Mwana mulenzi yanyumiza banne ng'omuwala bwe yamusaze ekikubo bonna ne basooka bawakana, kyokka ng'omulenzi amaze okwennyonnyolako beewuunya, baaseka era bo baakakasa amagezi ga Cissy n'obusiru bw'omulenzi. Nga n'omwaka ogwali gusiibula essomero bwe gwali gubawuubira akatambaala, kale olunaku mulindwa lwatuuka ne batuula ebibuuzo, naye okugenda okuva mu ddongoosezo nga ye Cissy abikubidde waggulu nnyo. Nattali yayitira ku lugwanyu, Mukalazi ne Kavuma baayita bulungiko, naye bambi Namusoke byamukubira ddala n'enkona n'enywa. Ate yagenda okutuula ebibuuzo ng'abaana batandise okumuyisaamu emimwambu alina olubuto, nga bamanyi okuzisomera mu bbaasa bagamba mbu lwa Kavuma, kyokka nga kirabika nti ye Kavuma alwegaana olw'abakadde be akambwe ennyo. Nga Cissy amaze okulabika nti y'omu ku abo abaayise abagenda okweyongera nate waggulu, ayongere okubangulibwa ennyo, muli yatandika okwebuuza amagezi g'abaasala okulaba nti asoma nnyo amaleko emyaka egyo gye yali agenda okuyingirira, naye gye yalabirawo nga gyali gya kaweereege. Yalowooza ku munne ebizibu ebyali bimutuuseeko era n'alabika nga amunakuwaliddeko, kyokka oluvannyuma yanenya nnyo munne mbu kuba buli ssaawa y'ekifo ky'okulowooza ku ssomero nga yawandiika amabaluwa ga Kavuma. Kale Cissy kwe kwebuuza yandiyisa atya? Essuula ey'okuna egamba nti Tezigattwa abuulirira Cissy. Kyokka bajjajjaffe baalugera bamaze kulaba nti ennungi tezikya bbiri, anti ne Cissy olunaku lwe yaviirako ewa ssengawe Tezigattwa alifa alulojja, era bw'alunyumya tayagala kunyumya birala. Cissy agamba nti bwe waali wasigadde omwezi nga gumu gwokka ava ewa Tezigattwa, ssengawe yatandika okwekebejja nga buli kye yakolanga oba nga kituukiridde. Yamutwala mu lusuku eyo wakati n'amubuuza nti Cissy amala okukyalira ensiko nga bwe nakuyigiriza? Naye Cissy teyanyega, n'akoteka omutwe. Kye yava amuddamu nga n'eddoboozi likanduse nti ndowooza nnyabo oli mpulukutu za musota, tosobola na kunziramu kye nkubuuza. Cissy yaddamu mpola nnyo ddala nti senga nabimala byonna. Ko Tezigattwa nti leka mmale okukukebera kuba ndaba mwana gwe ekyejo olina kingi, era siyinza na kukwesiga, si kubanga onswaza mu maaso eyo. Cissy agamba bw'ati, senga wange nga talina na nsonyi yankebera, naye nze nga nfa ensonyi, kyokka okugenda okuŋŋamba nti kale yimuka tugende, nga nze nayimuse na dda. Era yaŋŋamba nti kati nno ntegedde nina omwana wange omulungi era asaana okufumbirwa omusajja n'olubugo n'ennyambala. Omwana wange onsanyusizza nnyo obutawa na mputtu, njagala odde ewa kitaawo ng'oli mupya nnyo. Yayongerako na bino nti mwana wange nno nga bw'oli omulungi bw'otyo tosaanidde kwemakulamakula na bulenzirenzi naddala kati ng'okyali mwana muto ate ng'osoma. Mwana wange njagala osome n'omutima gumu omumalirivu awatali kuwankawanka. Simanyi owulira? Mpulira ssenga. Nze entanda gye nkulekedde kusoma nnyo n'oluvannyuma ng'omaze okusoma n'okola ofune omusajja ofumbirwe, tufune sukaali n'embugo twambale. N'ekirala nnyongera okukujjukiza nti tosirikanga nga weekoonya akagere nga bwe nakunnyonnyola. Olumanya nga bw'oti ng'ogamba omuntu omukulu alikuba okumpi, gamba nga wano ojjanga mangu gye ndi, tontyanga.
nga nkuyamba. Bw'obanga ewammwe ng'ogamba nnyoko agenda kukuyamba, tosirikanga kyokka ogamba mukazi munno so si musajja, kuba omusajja tagenda kukuyamba. Ate obeeranga muyonjo mwana wange ku mubiri n'engoye. Waakiri weesiba obuzinda nga buyonjo okusinga okwambala olupya naye nga lugubye. Weekuuma obutawunya kkalalume nga lya musota. Onaabangako bulungi ne weesiga ekizigo naawe n'otalabika bubi. Mpozzi ka buvubuka aleeta nnyo ensu. Kale bw'obanga onaaba naddala emisana ng'oyenga ku bbombo oba akalaaza ng'onaabako wenna naddala mu nkwawa, oziyize essu lya kabuvubuka kuba omuntu w'olusu teryamwagala. Labanga nti towunya kamwa. Omuntu awunya akamwa tasaana mu bantu. N'ekirala obanga mugumiikiriza buli gy'olaganga naye kikulembera nga z'empisa ennungi. Tobanga na lugambo era tobanga omwenzi, kuba bw'oba omwenzi oweebuuka n'otaba na kitiibwa mu bantu. Kale katuddeeka tujje tufumbe ekyeggulo n'obudde bwebwo. Tugenze kusula ey'okutaano egamba nti sisaava ewa ssengaawe. Weebale kuwuliriza.